Drake Lubega yasuze mu kkomera Luzira oluvannyuma lw'okusomera emisango gino olunaku lw'eggulo n'akkiriziganya n'ab'ekitongole ekikola ku by'omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards nti emisango gino yagizza era neyeesalira n'ensimbi ez'okulibwa kkooti zekkiziganyizza nazo olwaleero. Mu misango gye yakkirizza mwabadde okukola obuveera obutatuukagana na mutindo n'okuteeka akabonero k'ekitongole kino ku bintu ebitatuukagana na mutindo. Kino kyakoleddwa okwewala okusibwa ebbanga eddene. Lubega olwaleero akomezeddwawo mu kkooti n'agasimbagana n'omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti ya Buganda Road, Marion Mangeni. Omulamuzi ono ategeezza nga Lubega bw'asingiziddwa emisango gy'okwonoona obutonde bw'ensi, kyokka n'agattako nti ono talinoonye budde bwa kkooti kubanga akkiriza nti emisango yagizza era wano wasinzidde okumuwa ekibonerezo eky'engassi. Ekitongole ky'ebyomutindo ekya Uganda National Bureau of Standards kyakola ekikwekweto nga 6 Ogw'omunaana omwaka guno ku Jesco Industries Limited nga ne factory ya Lubega era ng'esangibwa Bweyogerere ne kikwata katoni z'obuveera 196 ezaasangibwa nga tezituukagana na mutindo. Ebizibiti by'obuveera bino nga biriko amannya Inzito ne Jesco biragiddwa kkooti, kyokka omulamuzi n'alagira bizzibweyo mu kitongole ekikola ku by'omutindo era Lubega asasule ssente ez'okwokya obuveera buno. Kinajjukira nti gavumenti yaweera obuveera obutono ennyo obuli wansi wa mayikuloni 3 olw'okukosa obutonde bw'ensi.